Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Abantu ba umma mwenna banna Uganda. Njagala tugabane tusharinge ensonga eya nadaafa, obuyonjo, personal hygiene. Obusiraamu diini eyamalayo embeera zonna ez'ensi, eyamalayo obulamu bwaffe bwonna. Obuyonjo bukulu nnyo mu ddiini era ng'obuyonjo buziyiza endwadde era obuyonjo busobola okukuuma abaana baffe obutafuna ndwadde za njawulo. Allah yasuuta abantu b'ekuba lwa kitendo kye baalina nga n'obusiraamu eri tebunnajja, naye baalina ekitendo Allah kye yaboogerako eky'obuyonjo. Fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu. Allah yagaa nti abantu b'ekuba mwalimu abantu abo Allah be yatenda n'ekitendo nga baali baagala nnyo okwetukuza, okweyonja. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala athna ala ahli kuba, Allah yasuuta abantu b'ekuba binnadaafa n'obuyonjo. Naye obuyonjo yamna'u min intishaari al-amraad, buziyiza okusaasaana kw'endwadde. Walimusaa'adati al-atfaali ala aishin hayatin tayyiba, ate ne buyamba abaana baffe okubeera nga bawangaala mu mpangaala esinga okuba nga nnungi. Bwe buba nga obuyonjo buli mu ddiini yaffe, njagala otunuulira obuyonjo obwakamwa, obw'amannyo. Waliwo endwadde nnyingi nnyo nga alaakatuha, connection y'endwadde ezo nga ziyita mu kamwa. Kitegeeza buli lw'otayonja kamwa n'otayonja mannyo, endwadde nnyingi eziyita mu kamwa nga ziyita ku mannyo. Nze tulwala, mutera okuwulira nga baga nti oli alina bacteria ow'omusaayi. Olwaleero abazungu bakozesa ekigambo abasawo baffe nti alina infection. Infections ezo ze muwulira ez'enjawulo ziyita ku bukyafu obutulumba. So nga eddiini etukubiriza kubeera bayonjo nga Allah bwe yasuuta abantu b'ekuba n'aga nti fiihi rijaalun yuhibbuuna an yatatahharu, mulimu abasajja mu bantu b'ekuba abaagala okweyonja. Kati mutunuulire ensaasaana y'endwadde mu nsi muno. Eva ku bukyafu, eva ku buteekebeza, eva ku butafaayo kweyonja. Tugezengako nnyo mu bulamu bwaffe okukolanga check-up, okwekebeza ng'obulwadde tebunnaba kkulumba. Ne bw'oba tuwulira wakuluma, weekebeze. Naye njagala tutunuulire obuyonjo bw'akamwa. Otunuulire Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yakubiriza obuyonjo. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam, lawla an ashukka ala ummati, senga tekwali kaluubiriza bantu ba umma yange, la amartuhum bisiwaaki inda kulli salah inda kulli wudu'i fi riwaaya, naali balagiddenga okusenya nga bagenda okusaala oba nga bagenda okufuna wuzu. Mulowooza lwaki Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayogera hadithi eyo? Olw'obuyonjo bw'akamwa, olw'endwadde ezisinga obungi nga alaakatu hadhihi al-amraad, nga connection y'endwadde eyo eyita mu kamwa. Owulira endwadde ez'enjawulo ne infections ez'enjawulo, naye ng'oluusi alaaka connection eyita ku mannyi, eyita mu kamwa. Kyava Nabbi atukubiriza okusenya nga tugenda okufuna wuzu, n'atukubiriza okusenya emirundi egy'etaano gye yagamba nti senga tekwali kaluubiriza bantu ba umma yange, naali balagiddenga okusenya. Bwe kiba nga olwaleero amalwaliro weegali agajjanjaba amannyo,
abantu baali badde batunuulira okusenya ng'ensonga enkulu mu busiraamu. Nabbi okutuuka ojjoogerako n'afulumya hadithi ezisukka mu 10 ng'ayogera ku kusenya n'omuswaki, kukuuma mannyo gaffe gano nga malamu, okukuuma akamwa kaffe nga kayonjo. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba tasawwaku, musenyenga. Fa inna siwaak, okusenya okwo kwe mulaba, matharatun lilfammi, kutukuza akamwa, wa marudatu lirrabb, ate kusiimisa Allah. Nekiraga kyekiri emabega mu hadisi omwo obwesikufu obuli mu hadithi, kukuuma buyonjo mu kamwa kuziyiza ndwadde. Bannange tweyonje, ate bannange tusenye ensenya ey'eddiini Nabbi gye yajja nayo gye yalambika. Nabbi yayogera ebintu bingi. Abantu abamu tibbiya mu mbeera eya medika ey'ekisawo baakabizuula kati emigaso egirimu, naye ng'okusenya bye bimu ebiyamba endwadde n'okukuuma amannyo gaffe. Njagala okubategeereza nti tukolenga check-up mu bulamu bwaffe. Tolinda kumala kulwala, tolinda linnyo kumala kujja mu kituli, tolinda linnyo kumala kuvunda, tolinda linnyo nti yeetaaga kusemintingibwa kuteeka mu kaseminti. Jangu nga mu ddwaliro okolenga check-up ey'amannyo go, olabe ogayimiridde. Hatta obuyonjo mu kamwa, omuntu bw'aseka nga amannyo ge malungi, omuntu bw'aseka nga amannyo ge galabika bulungi. Kyova olaba Abawalabu balina olugero olugamba, baga nti asannaka Allah, nti Allah kuume nga amannyo gano okuwangaza okwo omuntu kwaba akusabira mu lugero olwo olw'Oluwalabu, ng'amannyo gaago malungi omuntu n'agalaba, bye bimu ebyeyagaza omuntu okubanga asobola n'okusimayiringa ng'omulaba aseka bulungi amannyo mwegali. Bannaayo okulabirira akamwa kano nga Nabbi bw'atukubiriza okusenya, mwalimu ekyama eky'omunda okuziyiza endwadde ezisobola okulumba amannyo. Bameka abasula nga tebeebase lwali nnyo? Bameka abawulira peyini mu mannyo? Bameka nga n'ebyokulya baabivaako ng'oli takyasobola kusika nnyama lw'amannyo? Naye oluusi kugayaalirira Nabbi bye yasomesa okusenya mulimu ekyama eky'omunda okukuuma amannyo, okukuuma endwadde ezikuuma amannyo gaffe, ezirumba amannyo gaffe, n'okuziyiza endwadde eziyita mu kamwa ezisobola okukosa obulamu bwaffe, ng'okuwulira peyini mu lubuto, okufuna infections ez'enjawulo. Bannange okusenya kikulu, kikuuma amannyo. Era tuddeyo ku nnono y'Obusiraamu tuyigirize abantu ensenya entuufu. Tuleme okusulanga ne peyini ey'amannyo. Njagala okubategeeza nti tutadde ssente nnyingi mu kujjanjaba abantu baffe n'abaana baffe amannyo. Naye bw'ogenda mu malwaliro agamu amalungi agasobola okukolako, ly'eddwaliro olwaleero lye nsobola okulaba nti omuntu asobola okugendamu, oba masomero oba kiki, kubanga enkola yaabwe saaviisi nnungi nnyo. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza mwenna Abasiraamu ne Bannayuganda mwenna okweyambisa Riverstone, kubanga bakola balina saaviisi ennungi. Yentera okugendako nange okwekebeza ku mannyo n'okutwalayo abaana baffe, naddala ng'ate Obusiraamu bw'otuukayo mu ddwaliro ne bakunnyonnyola nti lwaki ofiiringa peyini mu kamwa oba mu mannyo, olaba nga tuddayo ku kusenya kwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ne kiddayo omuntu okuba n'obuyonjo. Nekyensembyayo, bannange tulemenga kwebaka nga tetusenyezza. Bannaayi mwewalenga okuyingira mu buliri nga tosenyezza. Weewale mu bulamu bwo okuba nga tolina muswaki. Okusenya kukuuma akamwa, okusenya kukuuma endwadde ezituyingira mu mubiri, okusenya kuziyiza infections ez'enjawulo,
okusenya kukuuma amannyo. Saba Allah abakuumire obulamu bwammwe. N'ekisemberayo ddala tukolenga check up. Bw'ogenda mu malwaliro nga gano ga Livingstone, bakuwa recommendation ekulaga nti omuntu yalibadde buli myezi 6 akolayo ku check up ey'amannyo ge. Nga tomaze na kulinda kumala kuwulira pain. Abantu abamu tebakyaseka lw'amannyo kubaggwa mu kamwa. Abantu abamu basigazza amannyo mu kamwa nga mabale, ng'eno yonna tekyali mannyo gaavaamu. Tuddeyo ku nnono ate tugende mu malwaliro tukolenga check up wadde tetuwulidde pain yonna. Okubiriza okubeera abayonjo, kye bayita an-nadaafa, personal hygiene. It is very important in our life. It is very important okuuma our health. Obulamu bwaffe bwonna, please and please tumanye nti okweyonja kiziyiza endwadde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.